Abantu mu ssaza ly'e Kyaggwe bazze mu bungi okwetaba ku mukolo okugalawo ekisaakaate eky'omwaka 2023 ekyateekebwa ku ssomero lya Muze Kabembe. Kyetabwamu abaana 5,000 nga bamaze ebbanga lya wiiki 3 nga babangulwa mu bintu eby'enjawulo ebigendereddwamu okubateekateeka okufuuka abantu ab'omugaso. Mubaddemu eby'ennono, olulimi Oluganda, okukola emirimu n'ebintu ebirala. Kigaddwawo Maama Nnaabagereka nga ali ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abakungu ab'enjawulo okubadde n'omubaka wa Bungereza mu Uganda Ked Aire, omubaka wa UNDP mu Uganda n'abalala. Abasaakaate boolesezza ebimu ku bye bayize. Katikkiro Mayiga alaze abazadde akabi akali mu kulekera abaana amasimu n'abasaba okumanya bibalabirako. Nti emikutu gy'empuliziganya giriko n'ebintu ebitasaana ebiyinza okuyigiriza abaana emize egisobola okuttattana obulamu bwabwe. Awabudde abazadde okwagazisa abaana baabwe ennimi ennansi nga tekibatangira kumanya Lungereza. Nti kirungi okuyiga ebintu ebiwera kyokka bayiga obuwangwa n'ennono n'Oluganda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.